Oluguudo lwa Kyapa Kasensero luwezaako obuwanvu bwa kilomita 43 nga luva ku Kyapa okutuuka ku mwalo gw'e Kasensero ogumu ku egyo egisinga okuyingiza ssente mu ggwanika ly'eggwanga. Bwe babadde balambula oluguudo luno, ababaka b'ekitundu kino nga bakulembeddwamu Geofrey Lutaya owa Kakuuto ko ne Fortunate Rose Nantongo omubaka omukyalo w'ekyotera basiimye enteekateeka eno. Ababaka basinzidde wano ne balaga obukulu bw'ekkubo lino lye boogeddeko nti mu biseera by'enkuba kabeera katuubagiro kennyini ekiviirako ebisale by'entambula okweyongera olwo abalwadde ne basanga okusoomoozebwa okugenda mu malwaliro okufuna obujjanjabi ate nga n'abasuubuzi bakaluubirizibwa okutambuza ebyamaguzi byabwe. Ababaka era bawadde abayunula amagezi okukola oluguudo luno lutuukagane n'omutindo naddala mu bitundu ebirimu omugga. Mu ngeri y'emu bawanjagidde gavumenti okukola ekisoboka oluguudo luno luteekebweko koolaasi kubanga luyingiza omusolo mungi mu ggwanga. Tuuze be twogeddeko nabo beebazizza ababaka baabwe abalwaniridde ku nsonga eno kubanga ebidduka byabwe bibadde tebikyava mu magalagi ate nga n'ebisale by'entambula biri waggulu nnyo. Kyapa Kasensero luno oluguudo lwa mugaso nnyo mu disitulikiti yaffe. Oluguudo lugenda ku mwalo ewali bizinesi abavubi baffe gye bali bajja ebyennyanja, waliyo bizinesi z'abantu nnyingi. Abantu bonna okuva eyo okutuuka eno babadde bakaluubizibwa okutambuza bizinesi zaabwe ng'ebyennyanja. N'abantu balwadde oba mukyala agenda kuzaala, oluguudo bwe luba lubi kizibu nnyo okufuna omuntu akkiriza okumuvuga mu binnya ebifaanana bwe bityo. Nze nali nabawa ambulensi ebinnya ne bigikutula yonna nefuuka nga ng'eki. Ntina abantu abadde bava e Kasensero n'okugendayo enkuba weetonya nga abantu batuuka nga balina kukozesa maato kuba mwakafaananyi ng'omuntu okusala alina kukozesa lyato okusala ku luguudo nga si mazzi si nnyanja. Ebyamaguzi ng'osanga ng'emmotoka zifiiridde kuno abantu batisse ebyennyanja naye ng'emmotoka zifiiridde ku kkubo ebyamaguzi nga bifa. Osanga abakyala abalina embuto nga balemerwa, abakyala abamu balemerwa nga balina kujja Kakuuto okufuna obujjanjabi okuzaala naye ng'osanga nga balemeredde ku kkubo ng'abaana bafa, abaana bafiira mu lubuto, abakyala b'embuto bafa newesanga abantu baffe bali mu mbeera mbi nnyo. Tusuubira nti ensonga egenda kugonjoolwa kubanga abakyala okufiira ku nguudo nga bazaala kintu kibi nnyo, kiwa ekifaananyi ekibi ennyo eri eggwanga. Oluguudo luno eddagala lyali erisembayo kubanga ku ddakiika eno tulinga abagabira omulwadde Panado naye oluguudo luno balina dukola koolaasi. Koolaasi gwe twetaaga, bwe tutafuna koolaasi era bijja kuddamu kuba amazzi bwe ganjala era malamu gamutwala. Twetaaga oluguudo balukolere ddala ng'enguudo ez'amaanyi okusinza ku bizinesi eziriyo ne ssente revenues ejja e Kasensero. Oluguudo luno ziri kilomita 42 zokka. Lwetaaga koolaasi ejja okuba eddagala erisembayo kubanga bazzenga balukola buli nkuba weetonya oluguudo luddamu ne lwonooneka. Naye ku luno twabagamba bakole oluguudo nga balukola ku standard. Ffe kye twasaba koolaasi kubanga tumanyi y'engeri yokka gye basobola okugonjoola ensonga eno ya luno oluguudo kubanga buli walukola luno oluguudo katuli ku ttome oluguudo amazzi mangi nnyo kyekisinga oddoonoona. Kati otalukola n'ositula oluguudo n'oteekayo empagi n'ositula side ne side nga olaba abo bakola Katonga ne bridges endala olaba nti neera buli nkuba weetonya amazzi gajja kusala naye tuli basanyufu nti waakiri kati malamu tulaba bakola kati asingako gobadde bakola kubanga emisolo girina okweyongera n'eggwanga ligenda kuyingiza okweyongerayo okusinga babadde tuyingiza kubanga omuntu abadde atya okujja okusuubula ebyennyanja e Kasensero agenda kuba talina kyatya kubanga agenda kumanya emmotoka ejja kuyitawo amafuta matono emmotoka tegenda kufa n'olwekyo omusolo guba gweyongera. N'olwekyo tugamba nti balukole ku mutindo luleme kuddamu kufa tweyongera okufunamu ng'eggwanga kubanga kiyamba ffe ng'eggwanga. Oluguudo luno lwetuusa abantu ku mazzi e Kasensero tuba tekyasobola kufuna byennyanja olw'okuba nti tubadde n'ebinnya nga biyitirivu ate era nga okuvaayo nga bivaayo naye nga bya bbeeyi nnyo okusinziira ku bulumi obubaddewo. Amazzi nga motoka tezirina we ziyita, pikipiki zoonooneka. Kati okuba tufunye obwezi ne tufuna oluguudo olulungi tukakasa nti embeera ejja kutuukako n'ebbeeyi ejja kukendeera. Ddala ku bidduka byaffe nga biyisibwa bubi nnyo businga ogwamu omukazi b'otaddeko kale nga bagwa nga bayisibwa bubi nnyo ku kyentambula kyaffe ku luguudo luno. Era transport abadde wa bbeeyi adde tutandikira mu 3 mu 4 we mutyawo. Embeera y'oluguudo ebadde mbi nnyo ddala ku bakyala abagenda okuzaala okuva ekiyebe okutuuka e Kakuuto mu ddwaliro ebadde embeera mbi nnyo naye kati okuva oluguudo balukoze transport egenda kubeera ize buli muntu afuna entambula ennyangu ne ssente
zikendera kusinzira zibadde ng'ebinnya bingi naye kati bale balukoze tweyanza nnyo ebirungi byonna ba MP byonna bakoze okuva ekibe okutuuka ekakuuto transport ng'abakyala abagenda okuzaala gibadde wakati w'emitwalo 4 n'emitwalo 3 transport nga tusomoozebwa abantu n'entambula mu bulwadde naddala awo mu nzizi oyinza okumalamu essaawa nnamba ng'okyatambula ettosi amazzi ebadde bitutawaanya nnyo mu ntambula. Twebaza ababaka baffe abatulwaniridde ku kkubo lino batufuna obuzibu bw'amaanyi nnyo mu ntambula ebidduka bifa ekkubo ffu ne speed kale eziyitiridde ezimu ate ng'ekkubo ffu. Ku mulundi guno twali tusaba ekkubo gavumenti erikole bulungi bayiweko mumalamu ng'aweera balisitule bakati buli amazzi bino gajja galibuuka. Ate abasajja b'oluguudo balaba bwe bajja okukola ekkubo kati olaba bayinza okuddira bumalamu emmotoka ne bagiyeta ne bajawuzaamu emirundi ng'esatu okiraba ate nga baba balina ogiyiwa omulundi gumu kati bayiwa baddira bumalamu ne babukokota ebbali babuteeka wakati okugenda wiiki nga 2-3 enkuba olutonnya ng'ebinnya biddamu kubo nga liddamu liva. Embeera y'oluguudo luno ebadde mbi nnyo nnyo ng'abantu bakalubizibwa okutambula naddala mu budde bw'enkuba ng'etonnya naye akadde kano twebaza abasobodde okubeera nga balukolako kubanga abantu bagenda kubeera ng'ebisale ebadde bawa bikendeezebwa ddala ddala. Activities that are being done there, one includes medium grading from 00 up to Kasensero. The other activity we are doing is also drainage improvement. We are doing river training. We are doing grading all the road. Then the other activity is sport graveling. We are dumping gravel to some sections that need gravel. And then also drainage improvement that involves river training. Those are the 3 main activities we are executing at the moment to put the road back to a motorable state.